Ndi mukulu namusajja gyagenda bwagambye nti ekibiina kye kisigalawo kyokka kibe kya Kabaka yekka. Ffe tugamba nti wasigalewo Obuganda ne Kabaka waabwo n'obuwangwa bwabwo nga tuli mu bika byaffe. Tetugamba nti abantu tebasinza, basinze. Oyegedde era baagala okukola DP ez'okuluka emikeeka nazo baziyingiremu. Naye Buganda Katonda yagifuga. Kati ebibiina ebyobufuzi byani? Katonda yagifuga, Kabaka n'alamula. Bwetyo bwe tulaba nti ffe kye kisinga okubeera ekirungi. Kubanga singa Katonda si yali afuga Buganda Kabaka n'alamula, Omuganda yali abaddeko ddi n'eddembe. Kabaka bwe yali alamula basobola okukola ebibiina ebyo. Kati babikola ebibiina byo waliwo biwulira wabikikola kubatemako omutwe. Kabaka bwe yaliwo basobola Abaganda okwogeranga bye bayogeranga, basobola okwetaayanga. Eyasobolanga okugamba nti nsobola okudduka ng'addukira mu nsi ye n'awangula emisinde gye, Kabaka n'asanyuka, abantu ne basanyuka. Eyasobolanga okusoma obulungi yasomanga bulungi, Kabaka n'amuyamba, abantu ne basanyuka, ensi n'esanyuka, mwena ne mukyenyumirizaamu. Kati Omuganda akola obulungi alina kudduka mu nsi, baagala mukolako bubi. Byebyo ebibuno by'obufuzi gye bitutwala. Bwe batunuulira kwewaana amasomero g'Omuganda okuzimba bagenda kugasomeramu ki era bagende bakolewo oluvannyuma. Ffe tujja kola kikiwaana kye baali bakoze. Gundi bwe yagira Nankani DP bwe yawangula obululu nga babona amala abubbe, gundi yagenda kutandika kutuula kolagana nabo tesemwogerere. Teyasituka kugamba nti Abaganda banneesize ne bampa obululu, kale n'abamawanga amalala bamuwa. Kwegamba siraba nze engeri yonna kino gye kiyinza kuyamba bibiina bya bufuzi, ngeri gye biyinza tebikikolanga. Emyaka kati 5 mu gumu kasookanga bitandika, emyaka giweze emeka 6 mu giijo, tewali kye twali tubifunyemu, tewali kye tugenda bifuna mu bibiina by'obufuzi eby'Abaganda byebika byaffe bye twazaalibwamu. Si byakutuula kugamba nti gundi ajja tuwa, naye ebintu eby'okwekolerera bino ebibiina by'obufuzi ebitufudde emmomboze, ebitufudde kwegajjamu kyonna kye tuganyudde mmomboze kusabiriza. Eno erudde eno bagenda ne bagula ennyonyi ennwanyi, erudde eri ne bagamba nti ate kaka tunoonya atuyamba. Mama gw'omugagga agula ennyonyi ennwanyi gye, ne kati tuziguze zibuuka zigira zanjula zikka zambuka zeetolola zikola zitya, ate oludde eri tetugenze kulomba. Kwega ebintu byekola byennyini tetubitegeera, tuli bagagga oba tuli baavu, kiki ekigenda mu maaso? Tukole ebintu byaffe eby'Obwakabaka. Kabaka ffe yagamba nti tulina ebintu ebitumala okutubeezaawo, tutandike okugira Nankani nga tulaba ensawo yaffe ekiyingira n'ekifuluma, okusinga okugenda okulombalomba ate amabanja bwe geeyongera. Kwega tuli mu kulomba nakwewola. Kakati bano abatuwola bo balowooza tunaabasasula tutuyaffe abanaku abalomba obulombi. Oyinza okuddira omulombi n'omuwola ate muno ate no tebatuwola ntono. Musimanyi kakati batubanja kasirivu. Akasirivu okabanja omulombi. Ebibiina bye batuteeseza ebyo bwe bali mu Paaliyamenti. Tuddeyo eri ku Bwakabaka baffe kubanga twamanyanga n'emiwuga ebiri buli omu gy'alina enti eryako obulugenda mu nnalubale tundako omulala bakuweemu eggi. Awangaale Ssaabasajja. Awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bannange oyo abadde mulongo. N'ebigambo byazze nabyo agambye nti ab'ebibiina baali tudde ne babala kazolite singa baagala okutulaga ki kye bakozeewo ne babala kazolite era ne balaba naani eyamuleeta. Katukwate amasimu kubanga tukwate esimu eyo ssebo tugende mu maaso. Atukubidde nnyabo oba ssebo tusanyusa okuwuliza eno leediyo y'ababaka nga tuli ku mulamu omuzito eddala omuzito ennyo okugamba nti ebibiina by'obufuzi bituyambye eki mu Buganda. Twanjulira amannya go nawa gy'osinzidde nnyabo oba ssebo akazindalo kako. Nze Omumbejjano nsinzidde wano mu Kyatron. Tusanyusa okuwuliza Awangaale Ssaabasajja. Agondegonde Ssaabasajja Kabaka. Era tubeebaza emirimu bannaffe
amiina kati nze nzije okusooka kwa byonna nzize nsooka nakwemulugunya mulonga mmazeeko byonna bye mbadde ngenda okwogera naddala ebisembyeyo awo kaakati kanyongerezeeko in case oba naddamu bidde oba mulimu akalala nange mpagira weemulugunye kubanga olina byombi weba bamazeewo ebyokwogera weemulugunye kati tujja kugenderawo kaakati kale kanyongerezeeko nange ku byamulongo ekintu kwegamba akisengese bulungi nnyo ebibiina bino bye baatuleetera tosobola kugenda mu nsi y'abanno n'obasanga nga balina sisitimu eteredde obulungi n'obagamba nti nze kaakati ndeeta kino ndeeta kiri nga buli kyoleeta kyonna kyakuyiwa musaayi bwe baleeta eddiini neemaliriza ng'eyiye omusaayi bwe baleesa ebibiina era ebintu bikoze ekintu kyekimu naye kyokka ng'eno bo gye biva nga gw'omusaayi ogwabwe teguyiikayo kubanga kati teebereza era kwegamba mukama alina abo abataagalira ddala kumanya kigenda mu maaso alina ebintu byabawa kati guno omuyaga ogwayise mu Amerika bannange teri muntu n'omu yagambye nti nze ndi waagundi siwagira mukulembeze aliko n'olwekyo saagala nyambe nze nja kubeera wano n'obugundi n'obukunta bwange wabweru okutuusa lwe naalinda okulonda n'oli gwe njagala kasita obuzibu bujja teriiyo kintu kyonna kye bakulembeza okuggyako bo okubeera awamu okusobola okulwana n'okulaba nti bezzaawo ffe mu Buganda oyinza okwebuuza nti ddala baba amadiini tebalabye bantu bafa oli n'agamba nti bannange nze okusinziira nga mu ddiini bwe mmanyi nti Katonda bw'abanga yajjirira abantu bonna tutuule wamu tugambe nti kino kiyitiridde tubeeko ekintu kye tugamba nti kati olwaleero musigale mu mayumba gammwe waakiri olwaleero tumanye nti temufulumye tebajja kutta bantu mugundi mu nguudo nga mugenda nti oba muwagira Besigye ye lwagenze kyokka nga Besigye ye atambulirawa mu Buganda bantu beewaabwe si be batta n'otowulirayo wa ddiini ekyakyogerako ne batta abantu kugondi naga nti tujja kubeerawo tulonde ng'akimanyi nti tewaliiwo ngeri yonna bibiina birala bwe bijja kubaako wadde kyebikolawo kubanga abaabireeta bo bamanyi ekintu kye baagala bamanyi nti Abaganda tebaagala baleka nga bali bumu era ne bamanya nti bwe tunaakikutulakutulamu bwe tuti buli omu ajja kusobola okugenda agweno agweri eyo gye tujja okumusangira okumuttira n'olabira ddala nga n'ebyagundi n'ebyebibiina nga nabyo tebifuddeeyo nti abantu ku luli baafa bangi olwaleero tetujja kugendayo kulonda naga nti tugendeyo n'olwaleero ne babawa ne ssente teebereza nga bakimanyi nti tebalina we bajja kufunira wadde bululu wadde kolaki naye ng'okubaawo kwabwe kuyimirizaawo n'oli omulabe naga nti tulina gavumenti ekola ekyo ne tukivaako n'alyoka ayingira mu gavumenti n'ogamba nti Abaganda babase babookeredde buli kamu konna oli n'akugamba nti nze nva mu Buganda kulwanirira byammwe ebya Buganda ne bayokya amasiro ne basirika ne bagenda ne bakola ne bagenda mu paliyamenti ne batuula ne bookya abaana b'e-Buddo ne basirika ne bagenda mu paliyamenti ne bagenda ne bakola kyokka nga abo abantu be bookya si ba mu West kubanga singa bayokya ssomero lya mu West sirowooza nti ba member of parliament abava mu West bandizeeyo ne batuula ne basirika busirisi nga tewaliiwo kikolebwa nga ne lipooti tevuddeeyo ne bayokya amasiro nga ne lipooti tevuddeeyo bo ne baddayo ne batuula ne bakola ne batuula mu bibiina byabwe ebyobufuzi ne batuula mu gundi mu buli omu mu ddiini gy'alina ne balinda lwe basseeyo omusiraamu abasiraamu lwe basituka kwegamba ba abasiraamu kati bakyali Baganda oba kwegamba gana amadiini bwe gajja ekyobuganda ne basooka bakyeyambula teboogera ng'Abaganda akuga nti omusiraamu baamusse omukatuliki baamusse kwegamba tebamanyi nti balina mu ggwanga eribabeezezzaawo okubeera ekyo kye baakwata oluvannyuma kwegamba kye baakwata oluvannyuma kye kisinga obukulu kwekyo Mukama kye yabatonderako ebyo bye bituyuzizza kubanga bw'oba omanyi nti ddala
bw'onoosituka n'ogenda gundi eddiini y'abakatuliki gyeva bajja kukasuka wabweru bakugaye nti ddayo mu ggwanga lyo kyokka nga gwe mu ggwanga lyo okulembeza kiki abeeri abakasuka kyo kyebakuleetera. Ebibiina tebirina kye biyambye n'amadiini gennyini nnyini kubanga oli ayinza okwekwasa nti ga Katonda naye Yesu bwe yajja bantu bameka be yagenda akuba natta n'akola kintu kubanga tebamugoberera. N'ebyobuwangwa byennyini yabirekawo naga nti nze sizze kumalawo bya buwangwa naye gwe Katonda gwe yakola mu nfuufu oyinza otya okujja n'otandika okuggyawo identity y'eggwanga eddamba kubanga bakuwa ssente kubanga bakusasula n'omuganda yennyini n'akiyingira kubanga olwaleero alina okutwalira abaana be balye nti olwo aba banno be batta